Dr. Kizza Besigye ayagala Paalamenti eteekewo ennongoosereza mu mateeka ng'abantu abavunaanibwa emisango gya nnaggomola fayiro zaabwe zitwalibwa butereevu mu kkooti enkulu. Dr. Besigye okwogera bino abadde azze okweyanjulako mu kkooti ng'akakwakkulizo ke yayimbulibwako ku kakalu ka kkooti mu mwezi ogw'omusanvu. Dr. Besigye agamba nti omusango gwe gumaze emyezi 7 mu kkooti ento ate nga si gye gugenda okuwulirwa, n'olw'ensonga eyo kkooti ebe mumalira biseera na ssente okusigala nga yeeyanjula nga fayiro ekyali mabega. Nti omuntu bw'ovunaanibwa omusango kikakata ku oyo awaabye okulaba nti gumalirizibwa mangu ddala. Kati nawe wabirwa nasibibwa nembeera mu kkomera emmoloto luzira naye kati myezi 7 omusango gwennyini tegunabeerawo. So kino kyongera okulaga ebituli ebiri mu mateeka gaffe. Dr. Besigye era agamba nti mu nnongoosereza z'amateeka Paalamenti erina okuteekawo akawaayiro akalagira kkooti okugoba omusango gwonna singa guba gukandaaliridde olw'obujulizi okulwawo okufunibwa. Mu kino ayagala kkooti egoba omusango gwe adde ku mirimu gye mpaka nga gavumenti emaze okufuna obujulizi obumulumiriza olwo balyoke baggulewo omusango guno buto. Oweza emyezi 6 ng'omusango tonaba lulidde kuba nti guwulirizibwa, musango gwo gulina okugobebwa guveemu ku makooti. W'olibeera lwedde teri kikugaana gukomyawo, naye kubanga otambuza abantu buli lunaku batambula bonona ssente bonona biseera omusango nga teguliiwo, si kyabwenkanya. Kino kyakwenyamira nnyo era bannamateeka balina okukitunulamu balabe nti waliwo ekkomo ku kiseera omusango ogwanaggomola bwe gubanga tegunatuuka mu kkooti esaanidde guwuliriza ddi lwe gukomekerezebwa. Dr. Besigye yakwatibwa mu mwezi gw'okutaano oluvannyuma lw'akatambi akaali kalaga nga yeerayiza okufuluma ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo era n'asomerwa emisango egy'okulya mu nsi y'olukwe. Naye okuva lwe baamukwata gavumenti tennafuna bujulizi bulumiriza nti Dr. Besigye yazza omusango ogwo. Ku nsonga y'okugoba Abachina mu Uganda, Besigye ategeezezza nti gavumenti yeevunaanyizibwa ku nsonga eno olw'ensonga nti abakungu baayo beebeekobaana n'Abachina bano okubafunira empapula ezibakkiriza okukola obumenyi bw'amateeka. Twogerako si ba investor abaabaleeta abababeeza wano be bamenyi b'amateeka. Tetusaanye na kuvunaana ba investor, tusaanye kuvunaana abaabaleeta kubanga tebeereetanga bokka. Waliwo ababaleeta, waliwo abababeezaawo, sisitimu y'ababbi eri mu gavumenti. Paalamenti yawa nsaleensale yanga 31 omwezi guno ng'Abachina abali wano mu bumenyi bw'amateeka bamaze okwamuka eggwanga nga n'abaweebwa layisensi zibaggiddwako. Madrid Nabukeera ne Ronald, KTV, amalindirire.